kutambula ku social media za DNA results zikomyewo atenga yemukulu yali essala yo wali osaba kola DNA by the way yakitereza mti yali sala yange just it's my plan. Every child of mine I do a DNA for them. Yes, it's me my policy. Newe ndiba mfunye omukyala ni muwasa njagala akimanyi nti me I do DNA tests for all my kids. But how does the DNA, this was supposed to be private. It was between me and the mother of the child. But the mother of the child yagala biteekamu press. We all don't know goal jabala oba kikyaliko kyekimuteesa DNA mu mawulire non-recordinga okyegera fena tetumanyi what the goal is naye nze sigana nk'omwana ne mu audio zitambula zabalaga nti mbadde nga ndabirira omwana temwaziwulira nga maama wakkiriza mbona weerezaako ssente mbadde nga nzijolaba omwana. So what is the mother of the child trying to prove? What is it? Because mama ki afanye eri omwana we akwata DNA imprint kuba tubadde mu room omusawo n'amunyonyola disadvantages of sharing that DNA imprint to the media. N'amugamba 1, omuntu bw'akola omusango ng'ayagala kumframing oba omwana asobola because ezo DNA abasirikale ze bawandiika kati yakutte DNA yaffe imprint yange n'omwana n'agiteeka online kyokka nga bamunyonyodde disadvantage of that nga tuli ffenna mukino ga nti omuntu singa akola obutemu ne balekawo DNA papers zo basobola okunotifyinga nti si kyekyo asobola okuba musirikale nga tanjagala n'awandiika gundi ezo nga bwazitaddeyo gogo musaayi gwange bwe gutyo gutambula imprint yange yeeyo n'agikwata n'ankozesa omusango. So omuntu atuka ku level eyo nga bakunyonyodde ekintu ekizibu ekiri mu ekyo n'okikola mutandika mutya okumukkiririza mmwe ng'abanamawulire ku bintu byonna byanjogerako okyegera bakunyonyodde hamu eri ekintu kino kyokoze eri omwana ne taata w'omwana. So what is her aim? Kiki kyasinga okufa? Ayagala kuwonona linnya lyange kundabisa the same person gwayagala because I'm still taking care of the kid and I've not stopped because he's my kid. So kiki kyafa ayagala kundabisa. What is the aim? Everyone doesn't understand it because tubadde mu room omusawo n'amunyonnyola obuzibu bw'okukwata olupapula olwo amugambye wakirigamba abantu nti omwana wa Bruno ke oba kwata wansi results kebira wansi wawandise nti Bruno is the biological father of Seth woba clearing okuba ekifaananyi eno waggulu awali blood samples abwe toteekayo akutte bukwasa awali blood samples affe n'ateekawo nga bamaze omunyonnyola obuzibu obuli mu kintu ekyo. Olowooza muntu alinayo security agenda endala gy'otamanyi? Alabika because ebintu byonna byakola alinga agirina. Mwina live gye mwalabe ya MC Rich bwe yaliko naye maama ki alumirirwa taata w'omwana agenda n'ayogera ebintu byayogera. Mugende munoonye live ya Rich muwulire. Banaye njagala mubeere bantu bakulu nga mujajinga ebintu bino. Njagala mubeere bantu bakulu. Nkimanyi temutera nnyo owuliriza basajja the boy child but nyambe nti bantu bakulu nga muwuliriza ebintu bino. Maama kingo omusawo amaze okunyonyola obuzibu obuli mu kukwata imprint DNA ya blood samples o taata n'omwana wo n'oziteeka ku social media. Omuntu asobola okumframinga makonti nabbye ssente n'aprinting olupapula nga luliko ki DNA eyo. Siina wembyegana kubanga yeyo DNA yange era banzijako omusaayi yeeyo. Tabazeemu mwana yo bw'aliba akuze Sith bw'aliba akuze oba bajja mu framing kubanga eyo DNA y'omwana tegenda kyuka tabibazeemu naye ng'omusawo yamunyonyodde the disadvantages of doing that. Yoyo omuntu gwe muli mu kuwuliriza agamba nti I'm a bad father. Ekyokwagala si kikulu olina okuba nga oli muzadde. Nina ebintu bye mmanyi ku Vanessa wemukera n'embibulira abantu eyo Sanchez anjulira kuba mukwano gwange bisobola mumuswaza ne bimulabisa but I've not said them because I respect that she's the mother of this boy
and he's my boy. Gwe sinaba nakwegaanako omwana. Oyinayo interview mako gye bawulira nga neegaanya omwana oyo. Ne bwe ziba audio za recordings oyinayo eraga nti siraba mwana oyo simutwala nkonga wange. Nze gwagamba nti omwana si wange, lwaki nzija nendaba omwana? Lwaki mbadde nga nzija nendaba omwana? Ye mwana kyo wange gwe nsasulira hospital bills. Mwana kyo wange gwe nkwata sente nenzikuwa okoleza business. Mwana kyo wange gwe nkwata sente za upkeep nenzikuweereza ku simu. Mwana kyo wange gwe nkwata nigamba mutuume erinnya bweriti gwogamba gwe ngamba nti si wange. Kibayita okuwaayiriza. Mukozese tesagala mukozese emotions nga mujajinga ebintu bino. Njagala mukozese obwongo wammwe mujajinge. Nze gwagamba ndi tata mubi. Nzijawo omutima ogukwata sente zange ninzikuwa okole business. Nisikomooko ninkutwalira ninkwata nga nti omwana ono mutwala mu ddwaliro B muteeke mu ssomero bweriti mu ddwaliro bweriti ddungi. Kyokka neero mu ddwaliro gye nkwame mutwala nga nsasulayo bulungi. Bruno ye yali aclaiminga mbu obuvunaanyizibwa bwo tebukoma kuki kutwala mwana mu ddwaliro naye waliwo responsibilities endala. Nga ki? Ezisinga oweereza omwana wempereza upkeep wenkuwa upkeep. Lwaki oyagala byonna nze aba abikola? Omwana wa musajja yeka. Maama w'omwana bwe mansasudde bills za hospital nkuwaddeko akasente obwa upkeep obwo kuba bwe tabubala taswana bubagamba waliwo obusente bwe nnoweza mitwalo 5 6 7 bungi nenze so kwaira kumacha nenkwata print out ya mobile money mbuzino ze sente zinali mpereza Vanessa byakisiro because omwana wange I have to do that. Anti yaga ku standard yo obusente wali omuwa butono ne capital wamuwa mutono ngate ya akulaba era yagala muwe sente meka nyingiza sente meka Vanessa amanye nyingiza yange agimanyi oba amanye abantu bendabirira. Before DNA wali taking responsibilities omwana kitegeeza omwana ali omukirizanti n'erinnya nze yali muwa yamuteekako erya kigundu lyange nze yali muwa nze yali mugamba ate mujja muto okutabuka ate bijje mawulire mutanda kyesimanye ekyo kinconfusing y'ensonga lwaki muluddewo nga temundaba nga njogera because bino byonna byalinga shock gyendi omwana gwe seegaanya era nga mbadde nga ntwala certain steps to help this kid as a good father. Ate nze omuntu omugulaga mawulire nti ki kitegeeza maama omwana alina agenda njala davuga ifonga tana bukalito nalowooza ku kyakola DNA okebeza mwana nani kimugamba dda because nze abaana bange bonna mbakola DNA mbugayi ne Brian namukola DNA all my kids I do DNA for them it's my thing ne bwe ndi bampasizza omukyala nga mukyala wange era akimanya abaana baffe nja bakola DNA it's my thing so because saagala nalimbaddeko mu family meetings ez'abantu samwe nga tugenzo zika nga maama we saidi era asonga maama we mbwa n'abaana sibaffe sibyagala njagala by the time we ntuuka okufa nga files we ziri ez'abaana bange with their DNA temuwakana ng'olooya ajjayo obujja looya wange n'azibawa nti mwagala kaya nakyo omwana wuyo wa Bruno baana ba Bruno baabano mukimanyi nti abantu we bafa abaana bala bavaayo so kati gwe nga tolina DNA gundi yange tolina ngeri gyonsibako ki ekikoesa bino kwewala byatuka mu family ya Kafeero simanyi byatuka mu family ya Kafeero mako munanga ebintu ebityo olina byewala koza olabira maaso bolabira maaso weewonye ebintu ebityo I have a lawyer who has Ivan Boy is my lawyer. He told me about these things. Yangambo manyi abana tubajjeko DNA namba beere nabo nga ziri wano mu file nti eno ya Briera eno ya Safe n'abalabenja kubanja yazala abana batano n'abalabenjo zaala bonna they will have DNAs si musango banango go musango nzo kusaba DNA y'omwana wange musango. Bruno okusinzira ku bwoyogera n'engeri omama w'omwana ngeri gyayogera biri somehow contrary kuba yagamba sente walinga omuwa capital wa mitwalo 8 kyakubiri alaga nti omwana we yalwala nga you didn't take responsibility mumbere no Doctor kati nova ko ekyo kankusese bino bine ebintu byongera sibe abulimba Doctor ajjanjaba omwana waali mumumanyi mwena Alton mwamukolako interview Alton mujje mumubuuzo oba mbadde nga nsasula medical bills mumubuuze nzisasula nekkaanya oba nzisasula njagala ekyo kye kisooka kyokka ekyokubiri kya business omuntu asobola okwogera ebintu by'obulimba ebiri basic nga bino
tayina babulya sente entuufu nze namuwa kale let us assume namuwa miliyoni emu gye yagamba mu emitwalo aga nakolako nasimbye soya nasimba soya mu covid nga tandika ku miliyoni emu eka ya soya nempangisaako ettaka ekiwenda nensasulako abakozi nengulako ensigo za soya wange yakuze ngenda mutunda era baze ne bamulambula ne baŋŋamba agenda vubamu obukadde 6,5 akakakadde akamu kemuyita akatono nze ngenda kajjamu obukadde 6 obulala tozala wanga sente gwe miliyoni emu ku gwe ziyinza oba sente entono naye kunze nnyingi ate nze bw'ozimpa era nzikolamu ebintu bingi nzikozeemu ebintu bingi miliyoni emu ngiguzeemu embuzi nunda embuzi ku faamu yaffe ekiwenda nina embizi nzirina faamu yaffe ekiwenda nunda embizi miliyoni emu waliwo real estate business maama wange gye yankwasa ennyumba nenziddamu nzirenovating natandika na miliyoni egyo okurenovating ennyumba netujjako amabaati netukola biki so miliyoni emu ekola ebintu bingi omuntu agamba nti miliyoni emu ntono omuntu atakwatanko sente era tamanyi bulumi bwazo naye omuntu omukozi omulungi bw'omuwa miliyoni emu amanyi ekyo gikozesa byagamba nze simusuggestingako business gyakolamu sente namuwa bwisente namugamba wenkuwa sente zino oyinza zikolamu ki nampa idea plan gyangamba idea gye yachuzinga actually tukolera mudaala gwa chapati yangamba nenakola chips chapati n'amandaazi kuba sente tezaali ntono lwakuba mwezi abagamba ki era okundabisa kyekyo bibintu ebimu ebinshokinga yangamba genda kola chips mandaazi sumbusa ne chapati so jagala obalemu obunene bwa sente zinamuwa olawo baza ezo zabagamba oba size ezo naŋŋamba mu wiiki nja kuba nsobola okukola emitwalo 16 ekitono mbadde nsuggestinga nzijeko half njiwe Briera sinze yazimusaba I didn't suggest it ye kenyini yasalawo naga nti omanyi tujja kwawulamu ki business tugikole nga y'abaana ninkisanyukira nnyo era ne mugamba business eno bwekula nja kuwongerayo miliyoni endala 10 sente za Briera yampeereza emirundi egyo nga ndayira okwebaka ku mange emirundi egyo teyaddamu ate nange saamuteeka ku pressure kuba namanya obuzibu bwajja bwe yaddamu okunkubira after 3 weeks she wants more money ne mugamba ate ziri ze nakuwadde ezo okukola mbu zonna zaafudde with no explanation with no nothing njagala obbannyonnyonayo ekintu kimu sinze omuntu avayo nerabisa nenjogera ku bintu Vanessa oyo emirundi gyonna gyenzijanjabe nensasula bill z'omwana ezaddwaliro tanneebazangako talina kuneebaza yes because I'm the father of the kid but which mother nze nakula maama wange ne taata wange newatugulira socks amwebaza webale gulira baana socks naye nga bill zemugamba zensasula nnene si ntono at least mperezaako thank you message neebaza this is the kind of person gwe muwuliriza essaawa eno gwe mugamba byayogera bintu bituufu okundabisa judge my fatherhood with how I've handled Briera mwina muli eyo munjulira many of you fathers have been admiring me on how I'm treating Briera it is not easy to do that nga toyagala baana nze njagala abaana era yensonga lwaki nakwata omwana nemujja mu kalwaliro gye yali amutwala nemuwa dokita wange owakabi nemugamba mwana bamujjanjabire wano because njagala abaana oshegeera omwana oyo akalwaliro gye yali amutwala baali bamukuba eddagala lyaniya nemugamba omwana musoke mumukebere nemutume wa dokita wange dokita tugenda okukebera omwana nga omwana si mulwadde waniya yali bacterial infections ebyo yagamba case mbu namugamba mbu environment chafu naino complaininga ng'omuzadde omwana wange nze gwe bagamba atafaayo omwana wange naino complaininga ng'omuzadde naino bagamba nti omanyi lwaki omwana wange alwala bwati mukyuse ku hygiene kyusa ku hygiene kubanga dokita agamba ekimulwaza bukyafu kyusa ku hygiene nze gwagamba atafaayo okitegeera so bino ebintu byonna njagala omuntu atule wansi mufumiitirize nga bannamawulire
namwe abalaba channels za Mako ne Cookie Sanchez mwenna even these other channels zendiko njagala mufumiitirize bulijjo temumpulirako nga njogera nsirikidde ebbanga ddene naye ekintu bwe kivuddeyo nti Vanessa akyalinze empapula za imprint ya DNA yange n'ey'omwana. Vanessa has no respect for this kid and for me as the father of the child. Era tafaayo ku mwana kubanga dokita amunnyonnyodde ensobi eri mu kusharinga DNA imprint yange n'ey'omwana online. Dokita amugambye ekifaananyi woba okikuba nga yagakiyanga online kuba wansi wano that Bruno K however is the father of Saith. Ate nange Bruno K sinnaba kwegaana ku Saith simwegaanangako mbadde nga mulabirira era ngina sigala nga mulabirira kuba mwana wange. So what is Vanessa's point? What is he trying to prove? Ayagala kufunira kuba wakabi. It is looking like that because when bank ugambye nti I'm providing nga nkulaze that I'm providing tugeze mu DNA doctor akugambye tokwata party ya waggulu kubanga eyo information eri sensitive buli wokwata nonyonyola omusayi gwa Sanchez n'oguteka ogenda framing sa Sanchez misango nze nina abantu bangi abatanjagala omuntu osobokera kumacha natta omuntu nawa DNA musirikale n'abasasula ne bakola DNA yange agikuta agitadde online tabaze na DNA ya mwana muto talina privacy ya mwana we gwawe ta respecting a mwana oyo bayinza n'okuvaayo omukyalo omulala agamba nina omwana wo DNA ezezo okifuna oba Bruno byonna tabifuddeeko oba ekiruma Vanessa nti ayagala Seth naye omuteeke mulayiti nga Brian ekyo twakyogerako yakiŋŋambako lumu era bimu ku bintu ebyatukyankalanya namugamba don't compare young children. These are two different kids. One has sympathy because she lost her mother. Bantu bamwagala nnyo. Ne mugamba gwokyaliwo. Oli mulamu, era mwana munaku talina maama we. Nakimunnyonnyola. Nakimugamba that this kid does not have her mother. Ninkimunnyonnyola nga ndowooza njogera n'omuntu omuki omukulu ategeera. Ebintu bino binnuma we mba mbyogera nako. Natera kwanza ndi musajja zizo akuddawo nti ate nkaabi oba kiki but mulaba pain in my eyes when I speak about